Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero tugenda tulabe enfumba gy'ofumbamu ekyennyanja gye tuyita engege, tugenda kugisiika. Tutandike. Teeka sefuliya ku kyoto, teekamu butto, beera ng'olongoosa ebyennyanja obikalakate bulungi n'oluvannyuma obyoze bulungi bitukule. Kati ng'oteekamu obutungulu mu butto nga bw'olaba. Teekamu ka butto mu kusinziira enva z'olina. Obutungulu bwe bujja teekamu ennyaanya, era n'ennyaanya sala mu kusinziira obungi bw'enva. Bw'omala kuteekamu ennyaanya oteekemu ne ka kaloti, sigala ng'otabulamu. Oteekemu akatangawuuzi wamu ne ka galiki kateekemu. Oteekemu ne green pepper. Ebyo tugenda okufumbisa, tugenda kufumba kyennyanja gye tuyita engege, tugenda kufumba ngege gye tuyita engege embisi. Tutandike teekamu ka asimati, oteekemu ka Royco akatonotono. Oteekemu Royco tube, teekamu kamu ka Royco tube. Bw'omala okukateekamu teekamu akanzaali ke tuyita simba. Kasimba kalungi nnyo ako kanzaali. Bw'omala okukateekamu oteekemu fish masala. Bw'oba omulina oba tomulina osobola omuleka. Biba birungo kugeza nga cloves, jjira, eriki n'ebyenjawulo bye bateekamu omwo bamwita fish masala. Bw'omala oteekemu n'omunnyo togwerabira, beera ng'otabula nga bw'oteekamu otuzzi, ebirungo byaffe nga bw'obirabye. Teekamu otuzzi, tuteekemu ebyennyanja byaffe. Ziizo engege ze mbadde ntegeeza. Kakati engege ezo singa ozigula bamaze ozirongoosa bulungi, ddamu okolokote oba okalakate kungulu ku mitwe okwo okuliraana amaaso, kubako ebikalakampa. Ddamu oyiseeko akambe, yisaako akambe ku mutwe ogwo ng'okolokotako ebikalakampa, n'oluvannyuma byoze bulungi. Beera ng'obiteekamu mu sefuliya yaffe. Teekamu amazzi oba supu mu kusinza. Jjukira ebyennyanja ebifumbawo katono ne bijja. Teekamu omudalasini bw'oba ogulina. Ebintu ebyo by'olaba bye nteekamu birungi nnyo. Ekyamazima bw'olya ku nva ezo bwe zityo ojja kulya nti olidde enva zennyini. Ziba za njawulo olw'ebyo by'oba otaddemu. Ekirala okuba kusiika kubeere kusiika, waba boyiro abeere boyiro. Kati eno tugisiise busiisi, enva nga tuzisiise, omunnyu gunoge bulungi. Ng'oyagala enva zikuwoomere gwafumba, omunnyu gunoge, beera ng'olozaako kasupu nga bw'oteekamu omunnyu. Bwe tulabye enfumba gy'ofumbamu ebyennyanja oba engege gifumbe. Kati bw'olaba nga ziringa eziyidde, osobola ozireka kalira akatono ennyo zisigale nga zitokota mpola 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 mpola, zireke kalira akatono ako, n'oluvannyuma osobola okubeera ng'oziggyako n'oteeka ku ssowaani n'obeera ng'olya emmere yo. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.